abantu ab'ekibogo nga Ssenyonyi balowoozesa omuntu wa bulijjo nti mu Parliament waliwo ssente eziri awo otambula ekisawo bw'oteekamu bw'oyongerayo. Bajeti ya Parliament eryawo nti erimu ssente z'okwatamu n'okola kino. Kati oba commissioner abukolako ki? Naye akakosase alina akakiiko aka PAC, alina akakiiko aka local government, aka government assurance, abukozesa ki okutuula ku muzindawo n'atandika okutusetula olugambo. Evula oluusi mba saagala kuboogerako naddala nga maze okutegeera ekigendererwa kye ng'omuntu. Atera okwemulugunya ng'agamba tayitibwa kutuula kakiiko ako ate ng'aba alina okubeerako. Ssebo omuntu oyo mwongere okumwetegereza enkola ye n'engeri gy'akolamu emirimu gye. Ndowooza mwongere bwe naamutegeera mujja kumanya ani gwe mukolagana naye. Naye ekyo olaba ensonga eno agimmye amazzi. Mu kaseera kano ng'oliddawo opposition, kiki wandibadde okolera eggwanga? Agenze mu byafaayo ng'atudde mu ofiisi emyaka 2, tayetangayo statement, tayetangayo motion, nandibadde tulimira mu kaseera kano akaziwaako okulonda nga gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda kakola ebintu eby'ekiboggwe, baleese ebintu ebyuma ebyokulondesa, eyandibadde akulemberamu eggwanga okubaako ebikulu ebitegeerebwa, ali mu kusaasaanya lugambo lw'obulimba. Ndowooza omukulu oyo Mukama atubeere, kubanga ekyokuyiga takyasobola kuyiga, ndowooza obudde bumuyiseeko. Saagala kumumalirako budde. Mu kaseera kano ndowooza bagezaako kukola cover up ku bikolobero bye balimu ng'ekibiina kya Nuupu. Mwami Ssenyonyi ayagala nnyo okunoonyereza ku nguzi era agyogerako nnyo. Singa ddala badde musajja mwesimbu, yandibadde atubuulira ekkobaane ly'ekibiina kye ku mbeera y'abasuubuzi b'e Nakivubo abatwaliddwa amazzi, ebintu byabwe byatwaliddwa amazzi n'abantu abaafudde. Waliwo ekkobaane. Gwe kibugo kitambuyisi yandibadde atubuulira kulyako abantu ensimbi ab'ekibiina kye babawe kkaadi. Olwo nalwo lugambo bugambo ng'abantu boogera ne mu kamera banjako ensimbi. Ate nga y'omu n'abaka ba Parliament abali mu Parliament bamulumiriza. Yabayitanga alaga ekibiina olina kikolerayo bw'oti. Kakati omuntu ayogere ku bulyake obuli mu Nuupu aleke kusaasanya lugambo kubuzaabuza abantu. Ategeeza abantu baddala amayina ekigenda mu maaso ku by'okulonda. Yandibadde awaako eggwanga guidance ng'akulira oddo oluvuganya. So ndowooza Ssempapo oyo saagala mumalirako budde. Nina ebyokukola bingi, nina ekibiina kito ndi mu kukirera, ndi mu kuyamba ababaka bange be twasimbyewo. Obudde obwo mu bunsonyi wembuwa abantu bange. Omukulu oyo mumuyite mumubuuze oba ategeera ekigenda mu maaso oba aliko ekikyamu ku mutwe. Waliwo n'abalina endowooza nti oboolyawo kino kyaleeteddwa kubikka nsonga eri mu ggwanga ey'amataba agakubye Kampala. Ssebo kye nkugambye nti ali mu kkobaane ne banne bakimanyi bulungi. Era towulira bulijjo nga bavuma sipiika. Sipiika bwe yayimiriza Sseggona okunoonyereza ku nsonga eyo, owulira bamwogerako? Owulira bagamba nti sipiika ali mu kuyingirira emirimu gya Parliament nga bwe bakola bulijjo? Baamanya nti sipiika abajje kumuguwa kubanga Sseggona yali agenda kubaanika ekkobaane lye baalimu n'okuleba okukola obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati Ssempapo oyo aleke tumalira budde. Bannyonnyole ekigenda mu maaso, obufere obuli mu kibiina mwe bali, ebikolo bye bakola ebya buli kika, naye obudde bwabwe bujja. Obudde bwabwe bujja, tewali bbanga siddene. Nze njagala mpa obudde ekibiina kyange naye abakulembeze bange bengezaako okuyambako abo tugenda basanga mu masaŋŋanzira. Gw'obadde commissioner kiki ky'okoze? Yate obulyo bimeka byeyakola okuggyako okuketta Nuupu n'okutwalanga amawulire ng'agajja mu Nuupu agatwala eri. Kati mpuuga bannange, abaana abasoma babalaba. Gwe omuteeketeeke ate gwe tonaaba kweteekateeka, ate oguddewo ekibiina tebakutadde kugaani point. Lwatu wakigulawo nga B31. Tiwako Museveni yayonoonye eggwanga. Akasimu kalina kuweebwa omuntu nga yavaayo dda. Si kabayita pension. Balina kamwanga omuntu yavaayo dda. Nekyova nti Museveni asaana kuggyako. Ate bw'asanga bampuuga ng'abo ne gugaba jalya. Kati Museveni asaana ba Bobi Wine, bakagezi munnyo, basokolatiizi. Olina amaanyi, oli muteeketeeke, olina abawagizi.
bannempuuga alina abawagizi ate gwe n'oba pulezidenti n'obutya. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Nze Geoffrey Mayanja weebale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Ndi wano ne baba Isima, New Isima Lubega Ekibibi anekedde mu kanzu nga bw'omulaba. So gwe ndi naye tuze tuwayimuko ku mboozi olunaku olwaleero. Baba Isima nsanyuse okukulaba. Nange bwentyo ssebo. Mugamba mutya? Tetusigamba mpozi mweyo. Gye tuli? Tuli mpola mpola. Amiina. Ebigenda mu ggwanga obiraba? Ebifa mu ggwanga? Mbiraba. Mbiraba nnyo n'amaanyi. Erabeka bikumazeemu amaanyi kuba mpulira eddoboozi liri wansi nnyo. Era eddoboozi lyange bwe lityo. Ebimu bimazeemu amaanyi n'ebimu binsanyusizza naddala ku sayidi ya Kyagulanyi. Tugenda kujja waawo naye waliwo amawulire agatambula gwe mukwano gwa Sheikh Kiti. Waliwo amawulire agatambula awo galaga nti bamukutte yawambiddwa drone zamunonye biki ebigenda mu maaso kubanga waliwo amawulire waliwo megakokaawo waliwo tweet okuva ku tweet ya General Muhoozi ng'emulabula ng'egamba bajja kumukwata singa n'abategize biki fena twagiraba mwena abagoberera amawulire nga bwe gatambula kakati bino bwe bijjawo ate nga tanavayo kuukirira alinga ku eya kugamba nti bannange enzuuno wano olumu bitiisa abantu kokusalawo mbuuze ggwe Sheikh Kiti ali mu mbeera kiddala alabika batalabika wamunoonyezaako simanyi Sheikh bw'aba yaveeyo atangaaza ensi kuba abantu bali bubi bali mu bwetaavu bw'aba gy'ali aveeyo atangaaza ensi naye nze kye mbadde mmanyi nti badde tannabakwatibwa lisaaki gye naakakolako ne bw'aba nga yakwatiddwa kibi naye nga nze lisaaki eyange abadde tannabakwatibwa bwe nsuubira ne bw'aba nga gy'ali aveeyo atangaaza abantu weekyokumukwata tetukitya ate abo abasajja tebakyaswala kati okwata nga munnaddiini omulanga ki Sheikh Kiti akoze eki Sheikh Kiti alina okuluŋŋamya abantu nga bw'aba yagadde alina okuluŋŋamya abantu nga bw'aba yagadde era talina nsobi gy'aba akoze era ffe tumuwagira agende ennyo namaaso emirundi 100 tuli mabega we emirundi 100 ku bubaka bwe bwawa anti abamu bagamba nti bukoona gavumenti badde baagala bukoonaani bo badde baagala bukoonaani badde baagala bukoonaani obviously ye buteekwa okukoona gavumenti gwotyanga omuntu osanga nnyo n'emmotoka kati moto ekoleka olina ateekako nti Katonda yasalawo omutonzi waffe yasalawo emmotoka kati oyinza okutambula nosanga emmotoka 10 nga ziwandiikiddwako akafaananyi ka Sheikh Kiti wali batadde omutonzi waffe yasalawo eyo moto ekoleka kati oyo gw'ozannyisa era tunyumirwa nnyo era nammwe n'abawandiika ku mmotoka mwongere ate sanfuna wempandiikirako n'eza gavumenti zinyuma no n'eza Mwami Museveni naye bakubama bayinza okusamba ggwe mutonzi waffe yasala okuza Mwami Museveni kuziberekera Mwami Museveni nti mutonzi waffe yasalawo nti ojja kuvaako esayo anti kirina amakulu mangi nnyo ne bayinza okusambasamba
So embeera bwetu bweri okusinzira ku ggwe tannaba kukwatibwa waali nawo amatono akyali safe. So kati ye kiri gyali kuva egamba abantu nti bannange enzuuno wano abagoberezi bange temutya wendi weeraliikiriza nnyo abantu sheehe abantu bali bubi jangu oveeyo okoleyo ka interview. Kale atwa tukyali awo bino badde byogerwa nti mwami Mpuuga yafuna obukadde 4 n'abwezibika ne bakamishona abalala kuba byali bikyayogerwa awo nendaba nga abamu ku bakamishona baavuddeyo ne bagamba nti sente ezo tezaali za kwegabira bwegabizi, sente ezo zaali za ssako ya palamenti era nga sente ezo bazisonda ngeri ya ssako. Kati oli ekyo baba wadde mbogenda okugyayo zajjeeyo ne zimuyisa mu naddala mu biseera bino ebyakalulu kubanga mbu beeteekerateekera naye mwami Mpuuga yavuddeyo honorable n'agezaako okubaako byaluŋŋamya n'agamba yewuunya nnyo Lope Joel Ssenyonyi ye yalwise lugambo ali mu kutambuza lugambo ye nga Lope essaawa zino yali badde ali mu kunnyonnyola abantu ngeri byakulonda kutunuulira buno bw'omubazi basoma biometric ng'egye kubasomesa abantu ng'egye bugenda kutambulamu kubitunuulira nga n'okutema empenda naye gamba ali mu lugambo mbw'asaasaanya lugambo wabula teyannyonnyodde ensimbi oba yazifunye teyazifunye naye ye bwatyo bwe yagambye nti omukulu ali mu lugambo biki nga bwanyonyodde awo. Mpuuga oba ayagala kutwala ku butabika ekyabutabika nedda sikulimba. Mpuuga ayagala kutwala ku butabika kyekisigalidde kwa buli kyonna tukikoze. Tusaba abeebutabika Mpuuga mumukwate Lwampaka mumutwaleko ebutabika hospital. Mpuuga tali yekka, ayinza okuba bambi ddaayi nga yamugenda nnyo n'agenda mu bwongo. Kati Mpuuga ayagala butabika oba kansolingi eyakabi ng'ate tali mu Uganda wano. Wakati gwe omuntu atayagala butabika gw'obadde komishona kiki kyokoze? Yate obulyo bimeka byeyakola okuggyako okuketta Nuupu n'okutwalanga amawulire ng'agajja mu Nuupu agatwala eri. Yalambula amalwaliro agali obubi n'akolawo ki? Ye gye butambala waffe nga saamulaba gyo teriri bubi. Ewammwe bakuzaalawa Masaka ewammwe yajja Masaka sijjukira. Kati Mpuuga asaana ebintu ebi kumutwala butabika oba kumufunira kansolingi mumukwekeeyo nga teri bantu. Namibia ewatera okuba omanyi Namibia yesinga okulunda ebinyonyi mu nsi yonna. Ensi ya Namibia yesinga okulunda ebinyonyi mu nsi yonna ebyomunsiko n'ebyawaka eri followed by Uganda eddirirwa Uganda. Na Uganda erundanya ebisolo ebinyonyi ebinyonyi. Kati Namibia mu nsi yonna yesinga okulima ebinyonyi, yesinga okulunda ebinyonyi ebyomunsiko n'ebyawaka. Kati Mpuuga asaana oba mutwalako Namibia n'omukweka eyo nawuya ku maloboozi kati yatali ekinyonyi lwaki bamukweka Namibia? Nedda kya busawo kitya ne Ssaabasajja bamukwekayokko Namibia nedda yagenze kujjanjabwa anti era okujjanjabwa n'okumukweka byonna byakola kya busawo. Naddala bayinza okulaba nga omutwe gujjudde ebizibu bingi nga guyinza okukutabukako nga tokyasaana kulaba abantu bangi. Mbasawo bakikola, abamanyi obusawo bananjulira. Kati oyo gungi asaanako Namibia mukwekeyo omwaka nga mulamba oba seeki asaanako butabika medical check butabika. Nze nkubuulira Mpuuga hakati gwe omuntu atasaanako butabika gw'obadde Lope emyaka 5 kikyokozeewo. Ye gwe atasaanako gendako butabika n'okola ekibiina ate n'okyogenda ku bwa pulezidenti ate n'ojja ku bubaka bwa palamenti oba muntu ki oyo? Buli lwokola ekibiina olina genda ku bwa pulezidenti. Ne gwe n'okola ekibiina gwe alina amaanyi gwe omuteeketeeke alina obuwagizi ate n'oddukayo ate n'ogenda obubaka bwa palamenti
olya mmere ki? Omutwe ogwo tegwagala keberwa? Olina amaanyi, oli muteeketeeke, olina abawagizi. Banne empuuga alina abawagizi. Ate gwe n'oba pulezidenti n'obutya. Yategeeza n'agamba nti yali mu kweteekateeka okulaba nti tayagala kujja buzi nga kinyumu. Ayagala gye nga bamaze okweteekateeka ng'ekibiina nga baggumidde era omuntu ategeera nga weeteekateeka teyali binyezeeko, yaliriza 230 agulawo ekibiina. Kati mpuuga alya mmere ki? Kugamba yagulawo ekibiina nga teyeeteeseteese. Very good. Oba wali oyagala okweteekateeka walirinze 231 n'oggulawo ekibiina olumala okigulawo n'obwajja kuba pulezidenti. Neggwe muntu waawa mpuuga. Muntu waawa n'okola ekibiina n'oba pulezidenti n'obutya. Ate n'odduka ku bubaka bwa palamenti. Ate n'otugenda mukubirayo ojja musanga ku bwa kansala. Mpuuga aswala. Oba kansala basenye tasobola. Ate mpuuga aswala. Wagamba abantu oli muteeketeeke. Olina obuwagizi, olina amaanyi, ensi ekwagala. Naye kennyini ekifo n'akitya. Nti ate tonakweteeka. Ate gwe omuteeketeeka, ate gwe tonakweteekateeka. Gwe muteeketeeka, ate gwe tonakweteekateeka. Omuteeketeeka tanaba kweteekateeka. Kati mpuuga bannange, abaana abasoma babalaba. Gwe omuteeketeeke, ate gwe tonaba kweteekateeka. Ate oguddewo ekibiina tebakutadde kugaani poyinti. Lwaki wakigulawo nga 231? Kati bwe nkugaa nti mpuuga osaana butabiko oba Namibia ng'ogamba nkuvumye. Gwe omuteeketeeke, ate tonaba kweteekateeka. Andi kati yagamba nti bino ebyogamba nti yafunye miliyoni 4 awaayirizibwa. Ate agamba nti palamenti oba yakiyisa atya nti si tekiringa kintu nti ogendeyo bugenzi esene ne mujje ne musasanya nga bwe mwagala. Ye bw'agamba talina ebyo byonna maswala simanyi bagayita batya. Akasimu kuba kagabadde kubanga bino bye bagamba kubanga olwasooka 2-5 kaali kasiimu. Nezo nezibagamba ezafulumye 4 nakera bagamba nti kasiimu. Akasimu kuba kagabadde, akasimu kagaba ku muntu akyakola akyali mu ofiisi. Nalowoozezza nti lwako Museveni yayonoonye eggwanga. Akasimu kalina kuwewa omuntu nga yavaayo dda. Si kabayita pension. Balina kamwanga omuntu yavaayo dda. Nekyova nti Museveni asaana kujjako. Ate bw'asanga bampuuga ng'abo ne gugabajjalya. Kati Museveni asaana ba Bobi Wine, bakagezi munnyo, basokolatizi, baguleti thinker. Walingayo omusajja oba yabeeranga mu Bufalansa. Yali alowooza nga tamanyi na kompyuta. Baali bamuyita sokolatizi. Guleti thinker. Kati Museveni asaana ba Bobi Wine. Naye tasaana mitwe gya mpuuga. Omutwe gwa mpuuga gwagala mu saaluuni. Kuba saaluuni era omwana bw'akolemwa omusindika mu saaluuni ewabeera emitwe 4. Kati omutwe gwe gwagala mu saaluuni. Kyobala naye amaanyi agateeka nnyo ku ddaayi. Kadaayi ko tukaleke ka. Ate lwaki tazidaayinga? Akadaayi ko kaleke ka. Ate lwaki tazidaayinga? Mpuuga adaayinga enviiri. Kati amaanyi agamalire mu ddaayi. Bino byamusoba dda. Bino takyalina wabigobera. Era yagenda mu kifo ekituufu. Ekiriwa? Ekya saaluuni. Omutwe gwe gwagala eyo. Si mu byabufuzi. Tabeerangako matiri wa byabufuzi. N'okuwangula kwa mpuuga abadde awangula lwakweripa ku Mmengo. Kigamba ate tawangula nga ye omuntu kubanga kalulu agenda e Masaka n'akanoonya ne bakamuwa n'abamulambira. Mpuuga badde bamuwa kalulu lwa vooti ya Mmengo omukungu. Naye mpuuga badde tebasaba muwa kalulu nga muntu. Mpuuga nayo terina kyakusikirizaako n'obwe mutunuulira.
teri gye sobola kujja kalulu babadde kyova olaba nti abadde afiira ku Mmengo omukungu wa Ssaabasajja omuteeketeeke ebyo ebyekijega bye byabadde akulembeza n'empuuga tasobola kuyimirirawo najjawo kalulu. ebbanga lyonna abadde ajja kale ebbanga lye yeesimbiddewo era kalulu abadde agenda abantu nakabasaba ne bakamuwa n'ayingira paalamenti tegabadde maanyi ge mpuuga obugabi abuyiza ennaku zino nga kasukaali kamunyerere mpuuga mukodo obugabi abuyiza ennaku zino nga kasukaali keeko Kyagulanyi yayigiriza mpuuga okugaba mpuuga mukodo mpuuga yeemanyi mpuuga yeematira abulako kimu naye kutunwanga munne ono omulundi Seggona kwenyinyimbo bwati Seggona si mulundi mpaayo muganda we ebbanga ly'omulabidde simanyiyo muganda we n'omuze mulengera bulengezi mpaayo mulamu we mulamu we oba nedda mulamu we oyinza omufuna mpaayo sisita we oba kizibwewe naye nawe bagamba oli kigandaganda omuna etabuinaawo ebyo biweewo ate ne bwolaba mbikuba penalty mbigatta kakota mbigatta kakota kubanga nze kye nasooka okukola mu nsi ensi emmanyi nnyo nasooka ne neetunda obukojja bwange buli Kibibi obuzaale bwange buli Kaabasanda ate obukojja bwange bulimu ne minisita Mulamba w'Emmengo obukojja bwange bulimu ne minisita Mulamba minisita w'Emmengo katuna wonziza obukojja bwange bulimu minisita Mulamba ne kakati minisita Emmengo toli kigandaganda otulaba omukisa gwe nafuna minisita ne kakati aweereza Emmengo omwana yagamba otambulemu ng'omuganda bw'atambula ebyo biwenge buli mbweboggola ntyo n'olemererwa okutambulamu ng'omuganda kati ebyo biweewe byebawa emitwalo 2 nze nkyali kugula eriyo okumpa emitwalo 2 waliwo sente zifuluma buli lwa 6 zijje zivume Kyagulanyi zivume ffe 3 ogasayiningira mu Masengere nedda nembozi tugiveko kati tudde ku ndala ate nze nkuwa bwino kyovula nti mbagasse bukota nze ndi Mr. Clean teri ku nsi kuno kikuyiwayo kwogera omuntu gwe bamanyi obuvo n'obuddo omuntu gw'osaana okwogerako ng'ensi temumanyi ne bw'oyoganga bali basobola alimba bantu be bakuddiramu be bakuwolereza kyovula nemeddewo ku toopu oli ku ntikko ndi ku ntikko nange neetya mbakuba bukota buli ajje gwengaya ng'abamawulire bagaya zisumbuuza buli ajje gwengaya ng'abamawulire bwe bagaya zisumbuuza anti muwomerwa nnyo bisumbuuza buli ajje gwengaya ne soda pozi ogamba soda waki Fanta Pepsi buli ajja mugaya nga abamawulire bwe bawomerwa bisoda ne bisumbuusa because obukojja bwange buli mitwetwe Kibibi bulimu ne minisita Mulamba tawummulanga akyaweereza obwakabaka ate obuzaale bwange buli Kalamba n'ebijja biri ku kkubo kwennyini bayitawo ow'abayisima Lubega ku stage ewabayisima Lubega ku stage ng'ozanyisa nze kati ebyo biweewe sirina na budde ga bibikkula sibibikula byalayisi nnyo ku nze ffe ekikyo tutumudde kwe kuba omuntu nagaba n'akasajja nga kankubye ani yakawadde bwino naye kati biba bitomeza gwe byogerako tebimumanyi omuntu abantu ne bataye nedda alimba bwati ne bwati kyova mbagasse bukota era nkyali ku ntikko nina kavidiyo kaye kamu ke nakakola temugenda mu nkuuka nagenda okukalaba nga kali 11
maze kati wiiki namba siddangayo kukalaba. Wangambye nti amasimu wafunye mayitirivu nnyo. Maama we nze abanneebaza abanjozaayoza ng'otulabudde ng'otuwonyeza enku. Ate bagamba nti olimba. Anti era bizolo tebibulamu. Olaba omuntu omugamba nti 2 gattako 4 naganziba 10. Ebintu Katonda bye yakola nga byo biweewe bizolo byetaaga panel beating and spraying. Byagala panel beating and spraying. Bizolo tebibulamu. Ebinjirinjiri tebibulamu. Olidde naye abatabamu bagamba nti Isima oyisaamu nnyo eggaali oyisaamu nnyo eggaali ensibu eyagala nekisukkawo ensibu eyagala ate nze empisa ku muntu gwe mmanyi gwe tombuuza abantu nemugawo simumanyi nemugonya mwamukolako lisaaki kyekintu tumudde nze bonde tuli omuntu gwe simanyi kugawe simumanyi mpaamu akadde kyova olaba nagayiza ebyo bizolo nembirya bukota kubanga nze ndi Mr. Clean ate nze nasooka kwetunda eri ensi ate nze ekirungi kyennina osanga omuntu nga bamuzaala Butambala naye ng'obukojja bwe buli Mbalala n'osanga omuntu nga bamuzaala Butambala ng'obukojja bwe buli Jjinja n'osanga omuntu nga bamuzaala Butambala ng'obukojja bwe buli Luweero naye nze obukojja buli Butambala n'ensibuko yange eri Butambala. Toli mu makoona. Saatawanya maama wange ne taata wange nga beekwana tebatwala budde. Oluguudo lwe lumu. Ekitundu kye kimu essaza lye limu. Ne bw'oleeta abasiraamu nasibuka mu busiraamu bwennyini buli bukonko muli munda mwennyini ebukojja ne gibanzaala ffe ne kabuli yaffe ku bijja byewaffe gye banziika tulinako abagunjute abasiraamu abagunjute abatambuza ebigere ogenda e Makka nga bava kuno nga batambuza bigere paka Makka kati ng'ozanyisa nze mu busiraamu n'okubitambuza ne babizzawo babaddira mu nnyonyi mu kukomawo ate waali ennyonyi ye baali basobola ebiseera ebyo esente z'ennyonyi era babitambuza ne babizza abantu ne bafiirayo bamala bbanga kinga okutuukayo n'okudda lyali ebbanga ddene si myaka miyitirivu kati nze gw'ozanyisa mu busiraamu ndi jju ne mu Buganda ndi jju ge nina minisita mulamba naye bagamba otambulemu n'olemererwa walemererwa okutambulamu ng'Omuganda si buli mbwa eboggola nti oboggola kati nze n'abantu besaanukula ndi high stake nina abantu besaanukula nga bali wansi wange maze mu byobufuzi kumpi myaka 35 nga nyanukula maze mu byobufuzi omwaka ogumu n'ow'emyaka 5 simwanukula alina kuyigira ku nze sita asigala sita bamuleeta ku ssaawa esembayo kuteeba ggoolo guganye ddoddulo gw'omanyi eby'emipiira twagala wini sita n'ayingirawo kati nga nzira mu bidoli kidoli oba ovumye oba ovuddemu nga nzira mu kikekenke nga nzira mu kinjirinjiri mu kimpenempene kati ebyana biryawo babiwa mutwalo ekisooka nakula bulungi ndabika bulungi ate nsomyeko ate mbadde mu mbeera eyeyagaza wadde gavumenti entulugunyiza nnyo kati nze ononvuma ki buli kimu kiri ttiiki ku second wano kagamba nti meanwhile as NUP presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu prepares to hold a campaign rallies in Mbalala city and district today, a section of NRM supporters are clad in yellow t-shirts march through the streets of Bwezibwera and Rubindi in Mbalala district in a bid to demonstrate the party's strength in the Ankole sub-region.
ate nga kituvuddeko emegako kaawo twalabye embeera yabaddewo yokuba bana NUP n'abamu bakyali mu malwaliro kyokka ate mu mbeera bwetyo yeemu twongeremu kamu mu mbeera bwetyo yeemu waliwo babavuddeyo oba DPC wembalala yavuddeyo n'agamba nti bali mu kunoonya ba NUP ng'ate yagamba nti ate be baakubya ab'NRM. Simanyi gwe wabirabye otya bani abakubyani okusinga bwe byalabise ekyo ki DPC tekitegeera era olina bwakuvuma nti obusubu bukulinganga ki DPC kyembalala abakuvuma ennyo kati ekyo kiweewe ate tojjanga e Kampala tekijjanga e Kampala kikome embalala ne tejjanga e Kampala ate abaana ba TikTok nje mbasaba mukinyonyiza amanya gaakyo n'abaana baakyo n'abakazi baakyo hulidde kati olina bwakuvuma obuvumi nti obusuulu bukulinganga bwa ki DPC kyembalala bakuvumye ennyo ebibadde bigoya kawunga yabadde DPC mbala kiruhula kangezeko kunoonya wano mpolampola oba owembalala naye n'owembalala waliwo nakola wano omuvubuka naye emboozi gwe bayita pasita w'NUP oba omanyi oyo omuvubuka oyo agamba nti bamugoba embalala naye nga era kuva embalala mbukwali kucunyizibwa kwa DPC w'embalala n'RDC ekyo kirina amagezi kitegeera kati ba RDC ba political failure senior 2 owulidde RDC naye ojjawo ngo oweza nti RDC mubaka wa president omulamba aba P7 kati waliwo omulala bamulese Lubaga bamugye Fort Portal olwatuuse Lubaga emirimu egitali gye yagigudde mbugwi asibye banne ba movement asibye banne ba KCCA tamaze na kubuuliriza yajjidde amaalo ge Fort Portal n'agaleeta e Kampala sebaladisi we Lubaga eno Lubaga si Fort Portal kati yajjidde amaalo eri bamanyira kutambuza ecupa na ddebe olinayo ecupa na ddebe eno tetutambuza cupa na ddebe obwongo bwaffe si bwa ddebe oba bwa cupa omutolo oyinza nomuwa kalina n'agigaana n'atwalamu eddebe oba ecupa oba oyingiridde amawanga ssebo kyo tebabikola kati RDC yavudde Fort Portal tugyeko amaalo kawero kamukai Kampala kali Busega mu Kitoogo wano wazze Kampala kati nga nayo gyonga nti RDC we Lubaga oyo asaana okuddayo okusoma ate Mwai Museveni yaleeta bonna basiruwale mugende musome tujja bbawo ebitabo naye mu mbeera eno yabaddewo akakiiko k'ebyokulondako kaliriddawo okuvumirira bino ebyabaddewo ne gavumenti okutwaliza awamu ebyo ebyabaddewo kubanga byalabikidde ku kamera misana ttuku kati omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda naye atunulwa nga kiweewe sebo bino byange programu katugimalirize wano sebo byange bino byange isima bibyo naye bibyo naye omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda akutunulira bulungi nedda omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda akutunulira bulungi omwogezi akutunulira bulungi nawe kenyini otidde okukkiriza talina tabu yonna ngamba mukutunula kwe wazze olidde emmere oba njala yeekuluma mukutunula kwe talina tabu yonna era abulinga omuntu wa bulijjo naye nenze kyensonga gye ŋŋamba omuntu omulamu atunulanga omwogezi w'akakiiko ensonga gye ŋŋamba nti yaliriddawo okuvumirira n'okugera ku bintu bino ebigenda mu maaso mu kampeyini ng'ate yagamba kiweewe nga tompakanya omuntu omulamu omuntu ali civilized kyeki omugunjufu bino byonna olinda kyo byogera bwe nkuyita kiweewe ngo Isima avumye Isima mukambwe ennaku zino Isima ayisaamu mumwaga tubayite kyabo munkugambye akutunuulira bulungi oganye okukkiriza tubayite ba brothers and sisters tokiraba gwe kenyini nawe otidde teri muntu ali civilized teri muntu mutendeke teri muntu yasoma ulidde asobola okulaba bintu bikolebwa ku baana ba Nuupu n'osigala ng'ogolagamwa oyagala mbagamba eki gwe kimpe kye mba mbagamba kati bakubye abaana b'abandi bali ku bitanda ki DPC nga kireeta amaalo nti ate kinyonya ba Nuupu abaana baffe bali ku bitanda bafa bali mu bulumi mu mwaga tubagambe ki tujje wano tweyambula engoye mwaga tukole ki okakasa ntuli serious
kati kiri mbalala bakijja mu nte ne bakiwa obwa DPC okisanga tekimanya kuwandika linnya lyakyo bali ku baana baffe bakuba kyova naffe twagala ku baana baabwe tubalabe naffe kisaa kirituuka nga naffe tubawuttula mumwaga tukole ki tukoze eddembe tukooye tukoze obuntubulamu tukooye tugumiikiriza tukooye twogeze eddembe tukooye mwagala tukole ki bakubye abaana baffe bakubye abaana baffe kati bwe nkugamba nti ekyogezi kyakakiiko k'ebyokulonda kitunulwa nga mpuuga nga togamba nvumye nga bwolaba mpuuga bwatunula nakyo bwe kitunula nedda si bwe kiri kati oyagala njogere ntya baali bakubyeko gwe babaliwa abo aba security baali bakubyeko bankubira kwene yupi awo nebikunoga bulungi nnyo lwaki tebakunyongereramu nali mawulire gange ne bankubirayo naye bakunkubireko naawe owulye bwe biruma ffe bakubyekubye ffe tumanyi obulumi bw'abaana bwe baliko mwagubaguba dda twagubagubadde naye nga batukubye kati bwe tuba twogera ku bukubi abaana bakubye tetwagala muntu atumanyiira tetwagala kisa tetwagala twana tetwagala twagala ffe tumanyi obulumi abaana bwe balimu tuvula naye mbadde nkusabirako bakunkubireko kibankuba kimala kyebakuba kimala gwe ngaotidde kyenakuba kimala balabika tebakunoza embeera bwetyo embeera mbi nnyo mu mwaga tukoki tetulina kooti tetulina poliisi tetulina magye tetulina balwanirizi ba ddembe ffe buli kimu mu mwaga tukole ki ekooti bazitujjako poliisi bagitujjako amagye bagatujjako abalwanirizi b'eddembe baba tujjako kati mwaga twasigala mu bbanga nga bwana bwambaata mu mwagala tukole ki mutubuli nti bannaffe abawagizi ba nuupu abaagaliza nuupu ebirungi n'abajagala mukole bwe muti buli kimu tukikoze nga Wolukago bwe yayimba nti abantu bakoowu twogeze eddembe tukooye tukoze obuntulamu tukooye tutambulidde mu civilized tukooye kati mwagala tukole ki kyetuba tubakolera bwe kimu tukigezezzaako bakubye abaana baffe kati mukakibalama oba yafudde ebirowoozo ali mu ttaka yeebase bawe bamutta kati n'omukazi yagoberedde kati abaana bakiwalama obatunuulidde otya era ogenda kubagamba ki baabwe bamutta ne maama yagoberedde kati abaana bakibalama obatunuulidde otya ne bw'obawo omugaati tegumala ne bw'obaweerera tekimala teri kisanyusa muntu nga kulaba ku feesi ya mukadde we fe olaba abaffe tebaafa mu masasi owange yandeka ndi wa myaka 2 taatawo maama wange ate taatawo taata wange akyali mulamu naye si yali obulungi ennyo era essaawa yonna neyaŋŋendako naye kati abaana bakibalama obalekedde ki abaana bakirama baliyagala Museveni paka ensi lweriggwawo bagenda kukyawa n'amalaalo kati omwana wa Kiwalabanye bw'alisanga Museveni ng'afudde agenda kaaba taata waabwe mwamutta ne maama mwamututte kati basigadde mu bbanga
mwabamu banywa sukaali bali ku bicepere abakyebalama besala kyayi mukalu wali onyweddeko kyayi omukalu ali munyweddeko hanze namunywera nze mukakko gyange yanywesa kyayi omukalu nze yaŋŋana n'ogejja nga tewali sukaali waka yalingawo omukazi nga tanjagala mukakkojja mukakkojja aba wansonga ki obutayagala mwamuzu kubanga oba muzzukulu we kojja wange yanjagala nnyo kati oba omukyala yalowooza nti ndi mwana wa mujja we ng'ate maama wange yalinga mmanyi kubanga maama wange kojja wange yali adda ku maama wange kati omukazi yanywesa kyayi omukalu era nze saagala kyayi mukalu nakutama maama we sukaali kati onywa jiko mmeka lwakuba nkya kundowaza ne sukaali ampoomera nnyo omukazi yanyiya ebikyayi ebikalu ng'ate k'omwenywesa empola abagenyi ne bagomanya abagenyi baba n'akajanja owuno nga tanywa ne bamunywa kubambi temuli sukaali ng'ajja kunyiya emiggo nanywanga ebikopo 3 olunaku ngakyayi omukalu ng'ate akuteerako amajaani ng'agenda okugyamu olubuto bw'anyonyedde ku kyayi omukalu ng'ajjudde amajaani allahumma salli ala sayidina muhammad kyayi omukalu ng'ajjudde amajaani nze nanywa kyayi omukalu paka naga maama ne muga maama nfa nanzijja ewa kojja wange ne bantwala ne kati abaana ba Kibalama bali ku kyayi mukalu abaana ba Edi Mutwe bali ku kyayi mukalu abaana bawaiswa mufumbiro bali ku kyayi mukalu abaana ba Bobby Giant baba balina Bobby Giant si ye munene si yantambulira obulungi kati akyasobola okutambulira obulungi alina akakazi kasimolo bode kampi kazibu ne kati bambi sike kampi kajja kuyimpawulira ddala omwana wako tekakyamulabako abantu bali bubi ne bwe mutugamba mumwagala tukole ki mwagala tukole ki Sauda Madada ali eyo abaana ba Sauda Madada teri amanyi gye bali Nupu eyambye naye ekooye abantu b'ebweru batuyambye nabo bakooye Bafeibe Sebinene Bafarida Sali Bazubeeda ba Aidikaya banya batebagana tubamenya mannya aba batuka tumenya mannya tulina abantu abatuwa obuyambi okuva mu America abantu batuwa obuyambi okuva mu United Kingdom UK mumwagala tukole ki tuli mu nnaku tuli mu bizibu ne ba DPC nga bajja batumanyiira kale kakati tufunye amawulire nkyanako olwaleero nga gagamba nti kitalo SP Ronald Mutabaazi ng'ono yabadde akulira abasirikale abakuuma abakungu Musigedda Muzaafudde ono asangiddwa mu makaage ng'afudde kakati naye mbadde ngezaako okulaba bwebaka obutambula ku social media nga abantu basanyufu lwaki abantu basanyuka naye ekirala waliwo ambuuza nti Geoffrey ensangi zino abasirikale ab'amaanyi kati ng'omukulu oyo ng'ennaku zino babasanga nnyo nga bafudde mu mayumba gaabwe mu buliri ekisooka obuzibu buliridda wandwadde kyeyo eri mu Uganda nze abasirikale bwetyo nja kusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa wasi balinaako buyinza nenze omugenzi njagala Mukama Katonda amulamuze kisa naye abasanyuka tebankwatako sibalinaako buyinza bakola kikyamu abasanyuka soba kuga nti bakola kikyamu oba kituufu nabo balina ensonga zaabwe lwaki basanyuka ate abo abaana bakyasanyuka nnyo olw'ensonga mwabajjako ekkooti mwabajjako amagye mwabajjako poliisi mwabajjako buli kimu kyonna kyonna kati mubagala bakole ki abo abaana sa mubaddiza ekkooti ne mubaddiza amagye ne mubaddiza poliisi tojja kudda okulaba kusanyuka kati abaana basanyuka balina bye babanja esobola kubavumirira wadde sobola beegattako naye tesobola bavumirira balina bye babanja
babanja obwenkanya, babanja poliisi yaabwe, babanja amagye gaabwe, babanja kooti zaabwe, babanja eddembe lyabwe. Nze omugenzi nsaba Mungu amulamuze kisa, naye ate sirina buyinza bugaana baana kuba tekuliko Nalubega, ate nabo balina ensonga zaabwe. Kugambye abo abaana gye mwakoma obajjako eddembe lyabwe bakyasanyuka nnyo. Waliwo ne bajja okusanyukira omwaka nga bali mu kusanyuka lwakuba gundi yafa. Waliwo ne bajja okusanyukira emyezi 6. Waliwo ne babalinze ng'embaga. Babalinze ng'embaga. Era ne lukeera nga bwe balinze kufuddeko omu olaba ekiri mu nsi. Waliwo abalindiddwa nga bagamba nti butukyaddi. Naye ekirwa ky'omuntu aba akikola ekyokulinda omuntu okufa yasanyuke. Bulijjo buli lw'obonyabonya abaana, buli lw'obonyabonya abantu ebyo bye bivaamu. Kati waliwo abantu balinganga bana, ensi balindiridde nga mbaga. Obamanyi amannya ogatumenyereko? Asooka gwe bamanyi naye wankoowakowa abayisi bagwe bamanyi asooka. Nange namube ntya asooka mugambe oswadde ssebo. Watya nnyo bw'otyo? Olina akatengo babayisima? Nze ge balinganga bana. Asooka yaliwa? Kale tubulireko 3. Kale tubulireko 2. Ndeka ensi eri balaba ne balinganga bano baba 5. Kale tubulireko omu. Ndeka naawe obamanyi? Sibamanyi. Tobamanyi? Weesaddaake weesaddaake bakuziika wa Masaka wamwe basime batereze okumpimpi wamagadde okumpimpi nkungulutale wano batereze weesaddaake Jofule weesaddaake. Kati abaana abo bakyasanyuka nnyo kubanga buli kimu mukibajjeeko. Era nsobola kuvayo ne nvumirira baana wadde nsanyuka nabo nesobola kuvayo ne mbavumirira. Bakyasanyuka nnyo n'okusingawo. Nze ge wali abantu nga 5 ne ku 5 ne kufaako ogwo owulira embaga mu Uganda. Owulira embaga mu Uganda. Kati n'olwekyo abaana mubanenye empola. Owaye amanyi ga Kyagulanyi galengedde olunaku olwaleero embalalaawo abadde nga ali kumpi ali e Kampala. Embalalaawo nebaza abaana b'embalala, nebaza abantu b'embalala, nebaza abanankole b'embalala. Ate banne bulijjo si buli munankole nti ayagala mwami Museveni, ate si buli munankole nti mubi, ate si buli munankole nti ali bulungi. Ne twebaza abaana b'embalala, twebaza abanankole b'embalala, twebaza abahima b'embalala, twebaza abalunzi b'embalala. Banne mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kye mutulagidde omwana wa Buganda temujjanga okwo. Banne Kyagulanyi abadde embalala ng'ogamba ali mu Katwe Kinyolo. Kyagulanyi abadde embalala ng'ogamba ali mu Katwe Kinyolo. Ne banneetu simanyi lunankole. Omanyi okwebaza mu lunankole? Twashemereddwa munonga. Twashemerera mulunga. Twashemereddwa munonga. Twashemerera munonga. Ebirala ki? Nawe omanyiyo kimu kyokka. Ongambye ekibyebaza. Kati omanyi kimu kyokka. Ye twashemerera si kusanyuka nti oti. Nenza kwebaza. Banaatubulira mu section yawo. Twebaza abaana b'embalala. Twebaza abanankole b'embalala. Twebaza banyabushale waliwo bakyogera banyabuzaale. Banyabuzaale. Banyabuzaale bawa banekinemye ne mukitegedde ne tusiimye nnyo. Tweyanziza baneyo omwana waffe
lyessuubi lya Buganda, lyessuubi lya Uganda. Robert Kyagulanyi lyessuubi lya Mbalala, lyessuubi lya Mambuka, ly'Embalala, lya buli wamu wonna, everywhere. Ninga gamanyo galengeddeko Embalala. Amaanyi ngalabye. Mu kibuga wakati waayise. Wakati nkirabye. Era kyovudda nti nfukamidde ne mbeebaza. Mutukoledde omulimu. Tubeeyanzizza nnyo. Era omwana yoyo gwe tulina. Yoyo gwe tulina. Kabiriiti. Saakunyumizza. Kaneebazeko ne ku mukyala Bobby. Oba namwebazaako. Tomwebazanga. Mukyala Bobby yabadde e Butambala. Ewaffe ekibibi Kaalo. Era kati sebo nkwata mpola. Nina amasannyalaze. N'agamba atya? Kati bamuwadde akazindaalo. N'agamba ye Butambala okumanya nti Butambala amumanyira ku nze. Wiwa amayinja naawe. Buuza, bajja kubuuza mu comment. First Lady yagambye ye amumanyisa Butambala. Kye nagambye nti fensi batumanyi abayisima naawe nedda olimba. Sebo. Siya. First Lady olwamukwasiza akazindaalo e Butambala. N'agamba ye yamumanyisa Butambala. Eyamwagaza Butambala. Eyamumanyisa Butambala. Yali omuntu ogwo. Isima Lubega ekibibi. First Lady Baby Kyagulanyi nga yayogera ku muzindaalo mu lujjudde lw'abantu ab'e Butambala. N'abaganza omuntu ayanjagaza Butambala. Ayamumanyisa Butambala. Ayamumanyisa Abasiraamu. Bamuyita Isima Lubega ekibibi. Ng'abagamba sukaali weeno tanoga. Olidde. Yenna ne bw'omuteeka mu jjigo tanoga. Era yabagambye ekintu eki muwe Kyagulanyi sukaali agenda kunoga. Era ab'ekibibi okunyoweza sukaali ne Uganda yonna balinze kuwa Kyagulanyi. Era amaanyi genina kati nnyabo. Sebo. Nange ngeetya. Mayitirivu. Ate bwe nabaddewo ne ŋŋenda eGgomba. Bane twebaza abantu b'eGgomba. Ngoma Nnene, Kanoni, Kayenje. Bane mwatulaze omukwano. Bane mwalaze omwana we wammwe omukwano. Bane mwatulaze. Kanyadde entamba bane Bobi Wine alina eriiso. Sabanga muntu asinga kulengera nga Bobi Wine. Yalengedde ani? Kati lali yabadde wedde e Kanoni nga bagenda Sembabule. Kati ndi mu bantu bangi. His Excellency n'ayimiriza emmotoka. Naga no. Bane musibe. Isima jangu obuuze ku Babi. Emmotoka ne siba ne njambuuza ku Babi ne His Excellency Gomba. Ono obujulizi bw'ebifaananyi tukulabeko nga. Obujulizi. Bundageeko. Maama we. Kubanga nze sina kye nalabiko ebyo byonna by'oŋŋamba. Bundageeko ndabe. Ate nze nali njogedde. Togamba nti ate bwavuddemu. Nali njogedde ebya Swakaba. Tunoonye nkakase by'ogamba nti President wasisinkanye First Lady omubuuzeeko. Neddamu buno bujja. Linda. Maama kawona kajjeemu. Kano keeko Embalala. Kano keeko Embalala. Nga ki? Awo nga mbuuza ku President. Nga mpisa okubuuza ku President ne mukyala Bobby. Ono Walukagga. Awo twabadde Gomba. Ono mwabadde Gomba ono bamwambaliza olubugwa. Ndozaba amaanyi gennina. Ndikufiri fezi kati wano. Maama we. Ndozaba amaanyi gennina. Kakasizza. Kati fense tuogerere ense tumanyi. Va kubenya ebimpenempene. Ekyoga Isima Lubega nga tekimulabangako tekimumanyi. Ne fense tulaba. Nabadde mu 10 ez'abantu nakulengera. Nanengera. Nagaba n'emmotoka esibe. Isima aluwa. Nengo bayita Isima omulala. Isima Lubega. Nenzija. Nembuuza ku mukyala Bobby. First Lady. Wabadde ofuusenga bano abagenda e Bulaaya ng'akolera mannya g'omuntu emirimu okukola mu mannya g'omuntu oba ku pameti y'omuntu. Ne batukana bamuyita ku mulimu w'akola kati katugeze nga gwe Isima Lubega nze Geoffrey Mayanja naye nga nkolera mannya go. Kabaluka ne bayita Isima. Kati ekifo eky'okuyitaba oluusi abamu batajjukira ate obwo ng'obudde luvannyuma nga maze mugambo waaye Isima bayita ggwe kumbe ye amanya
yamanya gamanyiga ge kumbe bamuyita kano gakoleramu agayisima bwekiri nga naawe bakuyise nga olowooza bayita mulala nga tokikkiriza bakuba obumunakusa kandi kufiri phase 1 maama nze sikyamanyirwa nange neekya kyendiko nange neekya kyendiko nawe weetya so kakati abaana b'embalala bataddewo vibe awo nga bwe tubalabye omukwano gwabadde omungi kubanga ebigambo byabadde bingi kubanga nalabeka abantu abamu nga si basanyufu nga bagamba nti abantu b'embalala mmwe lwaki mugira bwe mutyo lwaki bwe mugira bwe mutyo lwaki mukola bwe muti abantu bankole naye nalabye nnyo basinzira olukongolo oluteeka mu bayima nga bagamba nti abayima be baliteekawo embeera eyo nti ate era abayima abo bamanyi okukijjanya ate abanyankole kubayisamu amaaso nebyo bifaanako ng'ebyo ate ndowooza n'ebikolebwa biba by'abantu buntu 2 3 4 5 10 naye nga amanyi ng'olina mangi maama we nange neekya excellence ne first lady nange neekya gonanga gonna gwogalina ekintu nga wakibambye bulala maama we nenkibamba ekibibi nenkibamba neggomba ali wakuba amafuta gampeddeko wana amafuta gadde gaweddemu sisigaza zakulya sisigaza zakuleka waka yakomye eggomba nedda sani kakati ndisemba bule singa oli mbalala era bane waba waweereza amafuta mumpeereze ogirinya ekiro kya leero waba waweereza amafuta mumpeereze feibe era yampadde amafuta gagenda eggomba ne Farida Sali ebyo bampadde amafuta ebyokulya nokukola kutya sebo nondeka nessanyu lye nabaddeko naye ndi muntu woddala ojja kuba oba nkwesibirako bwereere nedda ssebo era bannange ne feibe be bampadde ku luno bannange Zibeda Edikaya Loni mu Amerika owulidde Juliet Kakembo yali munnamawulire oyo yagaggawala ali mu Amerika Juliet Kakembo yali wabukedde banye njagala amafuta kulumba pulezidenti agantutte ekibibi neggomba gabadde ga Feibe Sebinene ne Farida Sali ne Maria Mujita ne Maria Mujita bampadde abantu 3 Farida Sali Maria Mujita ninga gabadde mangi tegadde gaswa kutuusa mbalala emmotoka teyakoze saavisi esaaguze ejjeeke nokuleka kawaka kubanga yingini wadde otambudde niye olekwasaganya ssebo we bali mulimu we bali kukola mirimu esewo era wensabira bannanga amafuta nkyageetaaga era abampadde amafuta babadde 3 zenanga amafuta gannemesa okutambula nalibadde ntambula naye kati muze mulinda wano wensobola okutuuka bw'atajje ate nga tutajjaki ateeka okujja Kampala tuteeka okubeeramu tuteeka okubeera emukono tuteeka okubeera Emityana yavaayo tuteeka okubeera eruweero yavaayo ewasigadde baneensaba amafuta agantutte ekibibi n'eggomba gabadde ga Feibe Sebinene mu UK Maria Mujita mu Amerika ne Farida Sali oyo n'omwana wa pulezidenti Professor Lule emmotoka ejjula tanka ejjula nga liita mmeka oba gabanga 5.5 5.5 bwegattakaawo anyway ekyetaga service yagikola luli service nagikoze naye saabadde na pulaga za 2.5 sataddeko pulaga moloka ate kati yafuse yabizibu nnyo ate yabizibu kinakoze service nakozeseza etaliko pulaga anti laba naguza akadomola k'amafuta aka oilo
kalamba lita 5 nengula oil filter ne bachekinga nengula brake fluid nengula hydraulic steering badde kaluba olide pulaga zeza nemye pulaga origino ziba za 25 pulaga nya kati ebulako pulaga yokka okufuuka full service kati nakoze half service pulaga zuka nenga oil namukyusiza naguza akadomola kalamba nengula brake fluid buleti zaade zibulamu nengula hydraulic steering yabadde ebulamu ne bafuira mu kyangwe ne bakola kya ebulako pulaga zokka za 25 era bane bwe nfuna omuzira kisa omwagazi wa Nuupu omwana wa Nuupu Bawero Wisha bagaliza Nuupu ebirungi njagala kulumba president ne bwe ngafuna kati olwaleero nga guli eno yakatandika nga nteekayo amina emmotoka nagula namu ndyekakasa pozi empiira gye sinaako bulungi naye nvuga mpola mpola sisukka speedi nkaaga omupiira ne buguba gwabise speedi nkaaga eba mikono gyange nnyo kale toyanze njagala kujjukizaako kojja Kimbo wa Kimbo Herbal Research Clinic wali nyongedde wakaliga awo bw'otuuka wakaliga ku Kidde Erungujja oyita ku polisi Erungujja ku Kidde Erungujja n'oyita ku Salt Media ku mukono gwo gwennyini ekuba eriddamu okuvaako era ekipande oba okirengerawo kujja Kimbo Herbal Research Clinic agenda yakujjanjaba endwadde ez'enjawulo abalumizibwa mu ndira abakyala olumizibwa omugongo olumizibwa mu nseke ate ebyomu kisenge tebitambula bulungi agamba tino waali abaami basindika njake ebbalo tezagwako dda omuliro ku bikondo agamba waali genda omwekwate abana pressure sukaali ulcers ajja kubajjanjaba bulungi nnyo waali nnyo kojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Clinic endwadde zonna zonna ennyangu zonna n'enzibu zolowooza nti zo ziganye enzibu zimukwase ajja kujjanjaba bulungi nnyo emyaka 20 ng'ajjanjaba bannayuganda tera nga bawona kale n'olw'ensonga eyo mwekwate mwegombako kimukunyirira anyirira ne mama nze anyirira mubi akyate nze mune gwatagulya nga yiwadde ekipa ya soda si mubi si mubi n'akatono kojja Kimbo wanyirira anyirira alabika bulungi senga abasawo bonna baali banyirira nga kojja Kimbo sa tuli bulungi nnyo anyirira abanga gwe bafumbirira alina akasusu bwe kati bane kojja Kimbo wanyirira bano omusajja oyinza n'okwegomba musajja munno ebirungo byonna ebinyiriza eddagala lyonna lirina alya mmere ki yerabirira ate nga olw'okuba nti musawo yerabirira nnyo ziwona abantu benshi abanyirira kojja Kimbo wana medi nsereko Sebuliba naye nsereko naye anyirira banye twebaze ne ku baana ba TikTok kasukemu lugaba ennamba y'essimu eno zije tubebaze bulungi kojja Kimbowa agendayo ku ddwaliro nga bwe nkulagiridde oba si kyo mukubire ku 0758 45 eri 0758 45 45 kakasa nti ogifunye bulungi nnyo oba si kyoso kunnonyako nange kenyini nenkutuusaayo kojja Kimbo essimu zange ziri mu Isima Lubega so waali ensonga gyokuba zikolako bulungi nnyo ensonga zitereere essimu yange eri mu Isima Lubega oba Lubega Isima akufunye bulungi sebo abaana ba TikTok lwaki obeebaza bane nebaza abaana ba TikTok nebaza abaana ba TikTok bakomezzawo Medi ne Medi akyaganye okudda yagamba yakooye CBS yali egobye Medi embozi twagikola luliira abana n'obeebaza aba TikTok mbungira anko Medi yalabika yakooye nenga yiba abadde bamugobe kimala oli wabeebaza akola bulungi yebazibwa era okwebaza kwa bantu bakulaba abantu omutwalo mulamba baddemu anko baddemu bana akaliro keeko bayinza ne kunkuuka anti enkuuka teryajja gigendamu
Tweyanza nnyo tweyanzege tumaliriza. Kyenjogera nakyo tumaliriza ffe ku nkuuka tumaliriza tweyanziza tugenda nnyo. kusabira Bobi Wine. Mwebale kutulaba abatulabye. N'abantu be bakwata mu nkuuka tugenda kusabira Bobi Wine terigenda mu nkuuka. Tugenda kusabira Bobi Wine mu ggwanga lyonna n'abantu be basiba. Kuba tulonda nga 15. Nga 15 Januari. Tulonda president. Kati nga 31 tugenda kusabira Bobi Wine mu ggwanga lyonna. Abokukuba aliyanyi skin akube baana banyina naye fe abanopu tajja tukuba ku luno akube baana banyina nabiwenga wenge binaba bigenzeeyo neffe tetuliiyo mubeere tubasiibudde tukwaniriza nnyo gwe watulaba ku emboozi muyugi weebale nnyo weebalire ddala ku emboozi Isima Lubega. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde embulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9939 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.